webale nyogenda maaso n'okusubscribing nze waswa Emmanuel Biva Organic Access Building Lubaga Road yekutuusaako byonna gendayo ofuna obujjanjabi. We tuli wano tuli ku kisaawe Entebbe, tuli mu area eya cargo handling. Ekituleese nabagambye lunaku lw'eggulo tuze kukola follow up ku mboozi ya kapeesa. Essaawa zino omubiri oba omulambo gw'omugenzi kapeesa Kyobe Musa gugenda kuba gutuusibwa ku kisaawe essaawa yonna. Gentegeddeko nti kuvuko essaawa ziri 8:05 baali bagutusuubiza gutuwa ssaawa zino 8, naye ng'omanyi eby'e Kampala ne Uganda time factor egira ne tusumba. Family ya kapeesa eri wali wansi esobodde okubanga etuuka. Abooluganda ndabyeko ku taata, ndabyeko ku baganda na family yonna esobodde okubanga ejjeeyo leero Bakimye omubiri gwa mutabani waabwe gwa muganda waabwe abadde amaze emyezi 3 yafa 28 ogw'omunaana. Then banamuliri banaffe bangi nnyo we bali okulabika nti babeera okubitinesinga n'okurecevinga omubiri gw'omugenzi onyo. So byonna ebisinga kwano tugenda kuba tubibatuusaako nga tuvudde n'okwolekera okuziika gye kugenda okubeera, okukungubanga gye kugenda okubeera, byonna byonna bigenda kuba bikolebwako. So weekumire ku mutimbagano gwa Waswa Emma Trust Media Uganda okusooka nga kintu kikutuusaako. Nabagambe moment per moment mujja kuba mugirecevinga. Twongera okwebaza abaana mwenna Tony Arafa group ejovia munoonyeko ku namba yange ya WhatsApp era 0755105655 tusobole okufuna exclusive everside zeeyo okwongera okumanya bwe byali. Weekumire kuno Biva Organic nga bulijjo ekutuusaako byonna. Nammwe January nga 13 tugenda kuya ku Oval ewa Spice Diana kyekyo.